Monkola eya gadibenga lingembwe tundo muzigo. Wetwogerere sawa zino ekiri mmengo kitokota sikisaanikire. Program eyo nagiyimirizanga n'ensonga abasinga obungi mwambuza lwaki oyimiriza program muri mulange mmengo naye n'ensonga. Ekituufu kiri nti ng'omulimi yenna bw'anaalima n'asambula n'amala okusambula bulungi nnyo n'akabala n'ayanjala n'alinda enkuba etonnye bwentyo gwe mulimo gwe nakola. Naye ndeka abasimbi basimbe naye abasimba nkyabalinde nakati. Naye embeera y'omukama olinga nda buli kimu ekitambula. Okusookera ddala njala musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka mu mbeera gy'ayitamu ne by'ayitamu bwe tuvaawo then kati kavudde kwanjula. Ewiiki nga emu gye tukubye amabega. Ewiiki ng'emu gye tukubye amabega. Ewiiki ng'emu gye tukubye amabega. Ssaalonga Mulengejja Wasanya Carol Charles Peter Mayiga. Mukono gwa Nnyando Yosoferi ogufutubadde Mmengo era ogusanyiza buli kimu kyonna ekiri mu Buganda ng'akolera Mukama Museveni ne munywanyi we Salimu Sale. Wiiki nga emu emabega Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yategeeza Ssaalonga Mulengejja Wasanya omulundi ogwokusatu nti waayo mpa obuyinza bwange bwe nakuwa era nkusaba emirimu gyo gy'osuubira okukola gikome ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu gikome ku matikkira. Wulira bulungi nnyo paati y'okubiri etandise. Ssaalonga Mulengejja Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssaabasajja Kabaka omulundi ogwasembi ogwokusatu yamwetawuluzaako naye era akyafuuse lukokobe. Ssaabasajja Kabaka yawandiikiraga Mulengejja n'amugamba njagala owummuza emirimu gyo gy'okola gyonna okumanga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu ku matikkira gange. Saagala oddemu okukola kintu kyonna kyefaananyiriza kukola mirimu gya Buganda mu Bulange Mmengo. Olya bulungi nnyo ebbaluwa n'agimuwa. Ebbaluwa olwagwa mu mikono gya Ssaalonga Mulengejja Wasanya Carol Charles Peter Mayiga n'akwata essimu ez'omu ngalo n'akubirako mukama we Nnyando Yosoferi ndowooza nga takwata. N'amala n'akubira mukama we omulala omusajja Omusomaali ow'ekapeeka n'akwata n'amugamba njagala kukulaba waliwo ate ebizoobi. Ssaalonga Mulengejja Wasanya nga omusajja Kisawovuga Omusomaali Salimu Sale amu appointment ng'azambale ku mugongo ng'answa ng'adduka ne fayiro ng'agenda okusinkana Salimu Sale ng'amubuuza olubadde ng'amugamba nange omusajja ampadde ebbaluwa ngambi mpumuze ebikola ng'ennaku z'omwezi 31 ku matikkira gano naye siri wiringi kuvaawo kubanga emirimu gye mwampa okukola egimu sinagimaliriza. Wasanya Carol Charles Peter Mayiga ng'ajjayo fayiro z'atannamaliriza mu Buganda. Wulira bulungi nnyo ng'ajjayo fayiro z'ebintu by'atannamaliriza mu Buganda okudestroyinga on behalf of Museveni ne Salimu Sale ng'azikwanga Salimu Sale nti sisobola kuva Mmengo ng'emirimu gye mwatumanga gino gitannaggwa sigimaliriza. Musajja mukulu Kisawovuga Salimu Sale ng'akwata essimu ng'akubira mukulu we Nnyando Yosoferi Babulo ng'amugamba ensonga zino oziwulidde nti ye omusajja mukama wa mugambye asatu mulungu akoma okukola Mmengo naye andaziwa n'emirimu egimu egitannakolebwa gye twamutuma tetwagala aveeyo ng'akola ki nga tannavaawo. Nnyando ng'akwata essimu ng'akubira Ssaabasajja Kabaka essimu ng'essimu emugamba the person you are trying to call is not available at the moment, please try again. Tanaddamu n'emugamba ekintu kyekimu n'addamu n'emugamba ekintu kyekimu netwala ebbangi ekintu kyekimu olimu n'emugamba gwe tokoye okukubirako n'essimu ng'omuntu takuddamu nakati kikyaliwo ekityo akyaganya okukwata essimu olw'ensonga akooyedde ddala naye ng'akasajja katwala fayiro n'emirimu gye katannamaliriza mu Buganda kagitwalira Salimu Sale tekasobola kulwaki tekasobola kuva Mmengo. Nakati wetwogerera kubanga kusinzira ku sources zange bano bagamba nti baagala teekawo akavuvuumu at least Ssaabasajja Kabaka wamuliira awo. Muno mulimu David Wasajja
Agnes Nabaloga, Sarah Kage, Peter Mayiga, n'abalala bali Mengo. Nayenga omulundi ogwokusatu Ssaabasajja Kabaka yamugambye wandiika otegeeze abantu nti emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ejje yakuwokola giweddeyo era olekulidde. Mayiga ekyamunyiizizza n'agenda bugenzi wa mukama we Salimu Sale yasobodde okufuna mukulu we n'amutegeeza ensonga zino ne bagezaako n'okunoonya Ssaabasajja Kabaka ku ssimu naye ng'essimu bagamba the person you are calling is not available at the moment, please try again later. Lubaji kubyeko ennyo ne bagamba mwe temusobola kitegeera temuntu gomukubira tayagala bakwata. Ne bagiwumuza. Kati wali kulina okombesowane. Bino bigenza okujja nga ekiri Mengo kitokota si kisaanikire. Tuli mu kubanja Honorable Mwanga Kivumbi mu nkola yonna esoboka. Naye badde okimanyi nti omusajja y'omusaloga mulengejja abadde nga tava mu maka ga Honorable Mwanga Kivumbi ng'adeddeza mukoomusibe. Okudeddeza okumanyi ng'adeddeza mukoomusibe amuzze ku sayidi ye sina kindi amwebijjike. Mu kifo ky'okugenda okulwanira musajja wa Kabaka ono ye yagendanga kudeddeza mukoomusibe amugamba owaaye ebintu by'ongamba sijja bisobola era sisobola kulya mu bawange gwe wadde okukola ky'oyagala yonsaloga mulengejja. Omusibe ali eri ono ye mu kifo ky'okugenda okulwanira omusajja omuganda atali mu maka g'omusajja akola ki adeddeza mukoomusajja. Mukitegedde bulungi nnyo kati ye Ssaloga mulengejja. Kati waliwo olutalo mwaluddeeko wiiki ziweze 2. Olutalo olwo nalumanyaako bifo nga terunafuluma naye nze sita kibe nga sina Kikene Nyandusu. Lwaki sita kibe nga sina Kikene Nyandusu? Wano nababulira olutalo olwali wakati wa Ssaloga mulengejja ne muganda waffe mukulu waffe Mbedi Nsereko wa siasa mwawutegeera bulungi nnyo. Era ba propagandalist ba government ba YouTube ne bajja bagamba oya amawulire agajjawo alimba biki ne mbagamba media yadduse tagenda kudda ku mulimu ensonga ABCD. Ba propagandalist ne bajjawo mbu yalimba musajja agenda kudda era ne radio yagamba musajja agenda kufuna kokakoki agenda kufuna mo kalivu biki njadda. Information ekola ki esookera wano. Tebaddangamu kujjaga nti wa musajja ali mutuufu yatuwangula basirika busirisibwe nga basirika kati kandubawe. Waliwo olutalo e Mengo. Olutalo luno lulimba minisita ba Kabaka aba batano ba minisita ba Kabaka batano. Olutalo luno lwaki lwa mukazi omukyala bamuyitani Nakatudde. Mwina ka video akatambula ku social media okwo nga muulira omukyala ku trip gye basembayo gendeko e Germany kwaliko baminisita ba Kabaka ne Mayiga yenyini bagenda. Kati bagenda e Germany eyo baminisita bano abalala bali omanyi nti bagenda e Germany omukyala ono Nakatudde yali atambula mwana omukazi yali eyali mubi babiyita batya bino ebiwale nga kijampa kifaanagana n'empale omukyala oli Nakatudde. Kati abasajja batano bonna beyambisa omukyala oyo. Kati entabwe eva luddawa entabwe eva wawa bagenda ku trip eyo kirwaki trip mwagiraba mayinja yalakuwa obujulizi nga nkwerako n'obujulizi. Mwino video gyenzanya afukamidde mu Gomesi si omukyala. Video gyengenda okuzanya omukyala ali mubi ebigwe bino ekiwale ekipale nga kifaanana ekinde ekiwale oba kijampa kifaanana ekiwale kati eno ye trip babita jump suit oba jump wati bibamanyi. Kati omukyala si ono quote my words si ono omukyala omulala yambadde mu suuti nnyo anyumye si ono wabula ondooza ali alese kimuli akikwase Mayiga.
kwa hiyo trip wavuzi eche chimuli ekiraba kye bagenda mukwasa eche chimuli kye bamukwasizza bwe yakikwasa oyo eyavaako obuzibu batakulagawo mu kamera eyali trip ngenda kulaba omukyala aliko obuzibu kati eno video omukyala gulamu ali mu zimita oba simeje ba two piece oba ekikati omukyala gwenyuda okulaba oyo ogolaba akutte suitcase eya bbulu yenna katudde oyo yenna katudde oyo yenna katudde kazaala bulwa oyo yenna katudde kazaala bulwa oyo yenna katudde kazaala bulwa nakatudde abadde azannya omuzannyo gwe abuzannyira mu bakungu b'emmenga bataano naye Saalonga Mulengejja amwinamu abaana aba babiri nabano babadde bagendangayo nga nabo bateekamu ssente kati nti Saalongo gyali wekaggweramu wewa omu kuba kungu b'emmengo yakwatira mayiga mu maka ge gapangisa nga mayiga gyali nekitakomaawo bwe bagenda e Germany kweyo trip omu ku bakungu yalowooza nti yagenda okukola ki yali alina okusoma ekitabo okukola olunaku agenda okwetaba bano yonna katudde katunga ali ne mayiga balampiki oluyombo lutandika era kati eŋŋumi evuge wetwogera essaawa zino ntegeezeddwako kubanza information nasooka n'engireka nagifuna dda nnyo n'ensooka n'engireka nengenda okulanga erinkinga kawo nensokera nenjibwa time erinkingi naye eyagirinkinga teyakuwa full information katukuwa full information kati ne baba kungu kambaleke abataano kambaleke abakungu abataano kankole kikambaleke kati abakungu abataano bamala nabo balinkinga information etuuka mu maka ga mayiga ag'omukyalo mukulu akwata wansi ne waggulu wansi era emisango giri wa Ssaabasumba eyo mayiga aliko temuntwala mujjukire byampuuga ebyatuukako ne mu Kereziya ne bamugaana okuddamu okusembera kati mayiga aliye temuntwala temuteeka mu public kati nze nga mumanyi nze byange mbiwa obudde ne information ebadde mu which almost bbiri nga nagisirikira njirese naye kasita byazzemu ate okuddedeza mukomusibe Hon. Mwanga Kivumbi ku mize gyonna omwami ng'atyobola ofisi y'obwakatikkiro n'emize ng'abadde agikola kati amakage gali mu lusuubo ayitibwa Bataano Emmengo bonna babatema nti akasajja kabayita kuki kabayita emabbali ate nga si byokka abakozi b'oku leediyo omwami ababala empiki ku TV empiki yefudde nkoko mpanga mu Buganda wonna era omuntu era gwawulirako nti onabadde kino bw'atakugoba ku mulimu weekanga osibidde gy'otamanyi oyo ne Saalonga Mulengejja essaawa zino kati obwenzi buli Emmengo ekiwuka kiri Emmengo okugobwa kuli Emmengo okuswalibwa Kabaka kuli Emmengo ekyewunyisa bw'oba olinanga omukazi we agenda nnyo Emmengo ng'oli mukazi w'omufumbo ng'alabika bulungi tandika okubala empapula zoba zikyawera bayinza okuba nga ekitabo kye bakiwandiikamu ng'akiwandiikamu yani bakungu b'Emmengo naye ng'asookera bulamango bw'oba olina omukyala wo ng'alabika bulungi nnyo ng'abeera mu mikolo gy'Emmengo eyo simbi bagenze kuleeta luwalo simbi bagenze kukola ekisimo emikolo gya Buganda mukebere bulungi empapula zikyawera empapula zoba bazikuulamu amayiga empapula yazikuulamu bakungu mu kukuula empapula tebalina bakwatira nsawo kati mayiga bw'atyo
amaze okubanga acyankalanya abakungu bataano gamanya nga sirikidde saagala gwogera wano for God's sake. Naye kyembadde ekindese ekikulu nti ate mu kifo ky'okulwana Mwanga Kivumbi ate agenze kudeddeza mukama Mwanga Kivumbi. Yoyo musajja ng'emize gyabwe gyakabano nti bo mulimu gwabwe is to destroy. Ata bo mulimu gwabwe akudestroyinga family z'abantu, business z'abantu, buli kimu eky'abantu kye balina kidestroyinga. Olutalo gye luli lunene nnyo oluli Emmengo. Kati we yafudde shooko y'obulamu bwe bamugamba ng'asatu mu lumu olina okumukola emirimu gyange. Yaddukidde wa Sali Musale n'atwala fayiro z'ebintu by'atannamaliriza. Ne bagezaako okunoonya Ssaabasajja Kabaka kulaga n'abula. Kati bakola kubuteerere okulaba nti ate Ssaabasajja bayinza omusaanyaawo. One, bagamba bo baagala Wassajja by all means. Era mulimu n'abagamba lwaki bonna bakifiirwa okuli Sarah Kagere, Agnes n'Abaloga. Ompulira bulungi nnyo tebava ku ndagu. Nasembayo balagano video n'ebifaananyi nga munanta wetwa baakera mukola mu byakalogo kalenzi video ebifaananyi nabibalaga era nga nsirise saagala nnyo okuleekaana nnyo na bintu by'emme nga nsirise. Akasajja katabangudde Obuganda tekava mu malogo. Bakola kino bakola kiri bakola kino bakola kiri naye ekikutta obudde kijja buta. So mwenna abantu abali mu Buganda nsaba obategeeza n'okubaluma ku matu gammwe mumpulirize bulungi. Tetuli wano nti kwogera obi ku nsonga za Buganda, wabula ekitiibwa kya Buganda kisaanyiziddwawo. Obuganda balwaniriranga abantu baabwo mu byobufuzi mu mbeera za bulijjo, era Obuganda bwayogeranga ku nsonga ezikwata ku bantu ekitakyasoboka. Oyinza okuluza nti bafuuti soje bawaŋŋanguse, abantu abawaŋŋanguse nga bava Emmengo bamanyi obungi. Ati tebajja begamba. Oyinza okuluza bawaŋŋanguse bafuuti soja oba abantu abawaŋŋanguse bannabyabufuzi, abawaŋŋanguse nga bawaŋŋanguka lwa Mmengo bamanyi. Abataka Abaganda ab'obusolya abaddusa batamanyiddwako mayitire essaawa zino nga tebasobola dde okukwata essimu wadde okwogera nti tubeera wano bamanyi nga Mayiga abalondolo basaanyaawo olwa gavumenti ye gyagala ebeereko nga baganya okutunda amataka ga Buganda oba okwenyigira mu kintu kyonna ekiri mu kutya mu kusaanya Buganda. Wamanyi obungi. Kati bamugobye nga 31 omwezi guno Ssaabasajja Kabaka mwe wokoma toddamu okukola kintu kyonna yadduse buddusi wa mukama we bw'alina ensonga z'atannamaliriza. Ne usooka weebuuza ku Omuganda era ayinza okuvunaana Lumbuye nti Lumbuye ayogera ebigambo bingi nnyo eri Obuganda. Muganda wange singa si Lumbuye kuvayo kwogera nsonga za Buganda singa temukyeyita Baganda. Temukyali Baganda. Buganda okubanga weeri essaawa zino. Buganda okubanga weeri essaawa zino. Maanyi gange. Maanyi gammwe. Maanyi ga bannayuganda Baganda abaakeranga ku makya ne beekalakaasa mu Amerika, Canada, Bungereza, mu Europe nga beekalakaasa. Singa Buganda baagisangulawo dda kubanga yali nteekateeka. Maanyi gammwe gayimiriza na Buganda okubanga weeri okusinziira ku nteekateeka y'omusajja oyo Mayiga. Natuuka okuyimira naye n'abanga kamugiraga nti tewano tewali muntu yenna alina kulaba Ssaabasajja Kabaka nga tayise mu nzi. Omuganda n'oteebuuza bino abyogeranga ani? Kubanga mu miteekoteeko gy'obukulembeze mu Buganda Ssaabasajja Kabaka yatutwala ffenna yenna mu nswa naddibwako bajjajjaffe abataka ab'ebika. Katikkiro li wansi w'abataka naye ogamba oti ati abataka balina kusooka kuyita mu ggwe. Tulanga ejjoogo lisusse. Era nammwe Abaganda ne mudda ne muga omusajja ayogedde mukuba engalo kubanga simanya ani yaloga Abaganda. Oba embogo yaziroga embogo yaziwanika oŋŋamba oti omusajja ayimiridde ayogera ng'ayogera ebigwe bitakwatagana mu Buganda bwe mumanyi
Ngamanyi Ssaabasajja Kabaka yasookerwako abataka ne baddako ne kulyoka kuddako wano gamulengejja wansi olulyo lulangira ne luyingirawo Negolina ibine nagamba bubulange Mengo nti ye teri muntu yina asobola kulaba ku Ssaabasajja Kabaka nga tayise mu ye kabere mutaka ne mukuba mu ngalo. Simanyi Abaganda mwana abuuka simanyi Abanyarwanda batumazeewo nga tuwakyali Baganda bannamaddala simanyi gw'oli n'ateeka ekitiibwa ky'omutaka mu ngalo bw'ati n'alengezza omutaka bw'ati mu Buganda ani akuuma ddamula singa Kabaka bakisiza omukono mu ngabo mu Buganda ani akuuma ddamula singa Kabaka abakisiza omukono mu ngabo sibataka lwaki si Katikkiro kanoddira n'olengezza omutaka asobola okukuuma ddamula asobola okukuuma engoma n'omulengezza nga yatula n'olukiiko olulonda ani agenda okusikira Obwakabaka gwe Katikkiro n'omulengezza n'omufunamu talina kyali nimmwe Abaganda mwana abuuka okulyako kubafuukidde ekizibu temukyasobola kulowooza nawulira juzi era ayogeraawo mbwe era buli Muganda ateekeddwa okulonda ente ya Kabaka. Muganda wange Obuganda waffe obwedde nnyo bajjajjaffe naffe mutukulidde bwe tuyonse tetulinaayo nte ya Kabaka wabula tulina abalonzi ba Kabaka era abalonda ente z'obwa Kabaka ekyo kinoonyerezeeko omwayi bajja kuno bibaga ebigambo nga temusobola kwetegereza na bulombolombo mu Buganda teri nto ya Kabaka wabula mu bika byaffe by'Abaganda mulimu abalonzi ba Kabaka era abalonda ente ya Kabaka oba abalonda ente za Kabaka okitegedde bulungi nnyo nagiraga nti buli Muganda alonda ente ya Kabaka agenda girundira wakale okireese kipya manyi ebintu ebigambo bikyuka n'enkola ekyukamukko kati enkola ogireese ente ya Kabaka buli Muganda agenda girundira mu fulaati mu kyoyi kimu fuuti 2 agenda girundirawa ng'ettaka gwe kennyini okulaganye n'Abalunyolwa buli tunzi bulimazeewo Bukenyini okulagane Museveni ne Salimu Ssere lya Buganda buli tunzi buli mazi muligo byeka Baganda ente bagenda girondira mu fulaati mwe bali mu fuuti 2 oba mbu wanganguse gye bali gye badduka oba makomera gye bali gye otasobola kwogerako bagenda girondirawa musajja gwe siri kusonyiwa Mayiga lwaki waddira Obuganda n'obunaabuula n'obuteeka mu mbeera kati ejolongebwa olw'okuba nti wagaana okukozesa obuyinza bwo obwawe wasikira bwe baali balina Buganda baagijjako obuyinza bwabo okusalawo mu bintu bigenda mu maaso mu ggwanga Buganda tekyasobola kuyimirira kwabo bonna Abaganda balina okutulugunyizibwa abagobebwa ku mataka tekyasobola kwogera lwaki abandi badde boogera bonna Mayiga yakola enteekateeka ebateeka mu mikono gya Museveni ng'abasasula omusaala teri muntu asobola kulwanyisa wajja musaala tekiriiyo teri muntu asobola kulwanyisa wajja musaala Nazzikono Bakatikkiro Buganda bayogeranga abataka ba Buganda bayogeranga Abamagombola bayogeranga abamasaza bayogeranga ekikoza Buganda nga zitudde nga basajja boogera naye ennaku zino bonna abateeka ku payroll teri akyasobola kwogera kino ne kiwa omwagaanya abantu abatasobola kufumiitiriza wadde okunoonyereza n'okumanya
nti omusajja Omunyarwanda Museveni yagamba nti ng'oyagala okusanya Buganda togenda busaanyizaawo ng'obulumba ng'obwate bwe yabulumba olina kukozesa Abaganda bennyini okubusaanya yoyogera mu 94 nali ntegeera bulungi nnyo Abaganda be baluwa era ebikolo bisaanya Obuganda bye biruwa byebyo kati ekizibu kye tulina ffe ng'abantu kankibanyonnyole tugamba nti kiso kya mbuzi kirekerera omusi n'ekitulira omubwazi obuzibu bwa Buganda bwesiŋŋaanye bonna bwe zibuli ku Museveni engeri ki gy'asobodde okumanyamu n'okutegeera ate nga babimutegeezeza n'okubimanya Baganda bennyini nga tonnanenya nga tonnavuma tonnalengeza obuzibu bwa Buganda bwava ku Museveni ate otumala okutegeera ensonga eyo obuzibu bwa Uganda buva luddawa obuzibu bwa Uganda ye Museveni so singa ate omuntu omwayinza oga nti obuzibu bwa Uganda be bannayuganda bennyini ng'oli byevidanga nti obuzibu bwa bannayuganda ne bwe tunajja Museveni obuzibu bwa Uganda bujja sigala nga ffe kizibu n'omutunulira nga ze na TV n'agiteekawo n'atambula n'agenda naye ye nga teyeeyogeddeeko nti ye y'omu ku kizibu ekyo kubanga bw'ogamba nti ekizibu kya Uganda si Museveni ekizibu kya Uganda bannayuganda gwe nga teweetaddeemu nti nange ndi y'omu ku kizibu ekyo tokira nti oba oleese obuzibu kale ffenna njala tukijjukire era tukitegeere bulungi nnyo buli kikyamu kyonna ekikolwa mu Uganda essaawa zino Museveni olunaku lumweramu essaawa 24 si bwe kiri nti ye Museveni ayinza okuba yebakamu essaawa entono nnyo ennya zokka ng'essaawa 20 abeera atudde ne ba architectures nga bapulaninga butya bwe bagenda okusanyawo eggwanga Uganda n'oddipulaningira mu ngeri yonna esoboka gwe kyolaba ng'ekyetasoboka nga bakikola kyotataddeeko liiso nga bakikola kyotataddeeko liiso kyebakolera ddala kyolowooza nti tekisoboka kyebakolera ddala y'ensonga lwaki n'abantu abali mu diaspora basinga obungi babadde bakyabuusabuusa embeera eri mu Uganda ne buli ava e Uganda n'adda mu diaspora ng'abadde buli ava mu diaspora n'agenda e Uganda n'atuuka wiiki 2 wadda n'ababuulira baga nti ekiriyo kitokota si kisaanike naye nga kivudde ku ki bakwambaza ekifaananyi naye ng'ekifaananyi ekyo kijja kitegeera okujja ng'omaze kituukamu abantu abali mu Uganda bakunnyonnyola eggwanga bwe lituuse nga lifa ttogge naye nga kyekifaananyi kya Museveni ye waayagalira buli muntu ajeetamwe obukulembeze obw'enno mu Uganda abazungu baabunyeenya okutuuka embeera gifuula nga bweri goza lwaki obugabe tebuddizibwangawo era nga n'abalina okuzza obugabo obwo bonna basinga obungi babwangamuka ye n'atondawo ababe gozaaki obwakabaka bw'obunyoro kati bwayimirira obwali obw'amaanyi ozaaki obwakabaka bwatta tebukyasawundinga bwayimirira wakaba busoga bamunaabula ye n'agenda nga atondawo bwakabaka obula kati nimulina ekintu kyemunatategeera era kankibanyonyole mu system ya divide and rule gye musomye nammwe kenyini mugitegeera bw'obadde okimanyi nti Museveni bw'amala okwawulamu obwakabaka bwa Buganda ng'abujja emikago gye mwali bukoze n'amawanga amalala gali mu Buganda okuli abaluuli okuli abanyala okuli abakooki ng'amaze obbaawula era yagalala kulyetinga obwakabaka obulala obuli mu bizinga by'essese ne tubukuba kati ffe ne tusirika bulungi nnyo tugamba tukulaba bw'obadde okimanyi obwakabaka bwennyini bwe yayawulamu bwo bwennyini ate nabwe yabutaddemu divisions ekiri mu bwakabaka bwebayita obw'abanyala bugerere kitokota si kisaanike atemyemu wakati waliwo oludda oluyomba waliwo oludda oluwakanya kyekiri ebuluuli ate ekiri eno wansi ekkooti ekiri ekkooki kitokota si kisaanikire baagala kwegwa maraka bo bennyini ate abakooki yabataddemu division
bwe tutasobola kusooka kumanya Museveni nkola ye muganda wange ne bw'ona okwata essimu n'ogikuba wansi nga tomaze kusoma Museveni omala biseera. Nkugambye Obwakabaka bwa Buganda bwakola endagaano nga nze siriiwo naawe nga toliiwo. Obwakabaka obutonotono oba tribes ezimu ezaali zirina abantu mu bitundu ne zikkiriziganya nti zigenda kubeera under Buganda. Obwakabaka obuddawo Museveni n'aga mweyawulemu system ya divide and rule. Bw'amala obbukkiriza bwetondekewo ate bo bwennyini yatandise obbutonomu. Ekiri mu Banyala okimanyi ggwe? Ekiri e Bululu okimanyi? Buuza ekiri e Kkooki ojja kitegera kye tuyita system divide and rule. Naye ate bw'oyitiriza ennyo omululu n'okulowooza nti gwe oli wa kitalo nnyo ng'oggala essajja, somehow otuuka n'okola ensobi. Ndowooza Museveni ensobi z'akoze zimala era ziweddeyo. Wabula mu kuggwaayo baani abagenda ozirambulula ky'ekibuuzo ekiri mu ddiiro, era zigenda kulambulwa zitya? Kye mulina okusaba ennyo kye neeraliikirira nze nga nze omuntu. Kino kibagamba ano nga nsinziddwa no kafoomu eggulama. Eggwanga eryo lyolekedde entata. Eggwanga eryo lyolekedde entata. Bannayuganda mu kusirikira kwabwe banyiivu. Ne n'abaseddekezi balowooza nti bo bakimaze. Bye Banyarwanda balowooza nti bagumaze omupiira gwabwe gwe baabala. Naye omuntu okusirika si musiru. Ne mbulamu obwa bulijjo omuntu bw'asirika ng'omukolako ebikolobero atuuka ekiseera n'agumira obulumi obwo n'alinda essaawa entuufu ey'okwejja mu bulumi obwo. Buli ekigenda mu maaso mu Uganda kikaabya kirumya. Naye tulina okukigumira akaseera katofu nga katuuse. Akaseera kabwe katuuka buli muntu yenna ajja kusitukiramu. Ndaba comrade bangi balwana nnyo ne bannabyabufuzi abalondebwa mu ofiisi ez'enjawulo. Naye njala bagamba ekigambo kimu. Okuvaayo owalampe munnabyabufuzi bw'oyombe naye oba omala budde bwo. Lwaki? Abaganda tuga nti akivaamu yakiyita ekyato. Bw'omanya engero z'Abaganda tewandiyombe nabyabufuzi. Ekifaananyi kyabwe kikoma awo. Gwe ekifaananyi kyo comrade kinene. Ekifaananyi kyo kya ggwanga si kya ofiisi. Ky'ovola nti olonda chairman ero si firi ku mirimu gyonna mu ofiisi egyandibadde gy'owa foot soldier n'agyowa famine abooluganda bikola mekwano. Naye nga kuba muteeka mu ofiisi eyo. Kati ffe ekifaananyi ekyaffe kinene kisukka ku bufu. Ky'ovola batandise obba bagamba ebigambo nga wabibagambidde abyogedde n'abantu bakyamu naye kifo kyabyogeddemu kikyamu era ajja kujja nnyonnyola ennyo lwaki yayogedde ekigambo ekyo. Njira bulijjo ngezaako baga bannaye ekifaananyi ekyaffe ekibeere kya ggwanga si kya bannabyabufuzi. Ndowooza kati ekifaananyi mukiraba. Nabagamba don't trust any politician. Our mission is to take over power. Power eri yevaako buli kimu. Wabula munnabyabufuzi ogenda muyisa mu bugwi bwonna. Bw'atuuka mu ofiisi asooka mukazi we muwala baana be na baluganda gwe tagenda kuwa kifo. Era agenda kulangira. Kye mutannategeera n'ekifaananyi ekinene eky'eggwanga ffenna kye kigenda otumalawo kye mba mutunuulira. Tonenya munnabyabufuzi era tomuvuma. Yiye endowooza ebwatu walabe ebintu. Ndowooze muyizeemu mubitegedde okuggyako atabitegedde ng'era tolitegeera. Biba bingi naye olondamu ebikugasa. Ebyogeddwa bingi naye gwe olonzeemu ki ekikugasa? Nze nnonzeemu kununula nsi yange.
ne batugamba nti tulina okwebeereramu kubanga Uganda weeri si weerina okuba, Buganda yaffe weeri si weerina okuba. Batugambye nti Katikkiro omukulu yamukwata dda ku nkoona naye yalemera mu woofiisi. Kitegeeza olwaleero nti kakati yafuga Kabaka? Abaganda b'edda baabanga bakambwe. Ye nga Kabaka ayogera atya n'omuddamu? Kubanga bw'akugamba nti ekifo kiveemu, weebaze bwebaze era okiveemu kuba obukulu yabukwazikamu bwazisi. Naye n'ayogera omulundi ogusooka n'olemeramu. N'akikugamba ogwokubiri n'olemeramu. N'ogwokusatu n'olemeramu. Ab'edda ebyo baabigumiikirizanga nga kasita bakitegeerako obutegeezi nti Kabaka yamugobye. Kiwedde. Weegobe bw'oba toyagala Baganda bakulumbe ewuwo bakutemeetemere buli kikyo. Kubanga bwe walemerangawo walinga olabye Kabaka waabwe mu kamwa. Naye Abaganda b'omulembe guno kirabika engeri gye tuli mu .com era balabika n'Abaganda b'omulembe guno ba .com ng'era ebintu babikwata mu ngeri ya .com. Kirabika amateeka ge engeri gye gajja bambi baasalawo bagawe ekitiibwa. Si kibi, naye okulaba Ssaabasajja mu kamwa ekyate kinene nnyo. Okulengezza Ssaabasajja n'alangirira bulangirizi nti ono mmugobye mutadde, n'odduka osooke kwebuuza ku bafuga Uganda. Nga ne Uganda gy'owaaba, Uganda mwana gwa Buganda. Bano abasajja bajooga. Naye bwe bityo bwe biri, tulina okutandika okwetereeza ne tulaba abantu baffe ne tumanya abali mu bifo ebikulembera baliwo lwa buweereza oba baliwo lwa byanfuna byabwe kugaziya nsawo. Kubanga waliwo omuntu agenda mu kifo eky'obuweereza n'agamba nti nze neesoboddeyo kuweereza bantu. Abantu bennyini be basalawo nti otuweereza bulungi ddayo. Kyokka bwe bagamba nti empeereza yo tugisiimye naye katukyuseemu ne gundi atuweerezeemu, oba olina okuwa ensonga yaabwe ekitiibwa kubanga be bakusindikayo era be basazeewo bakuggyeyo. Naye bw'olabanga omuntu ow'ekika ekyo nga bamugambye nti otuweereza bulungi naye wummulamu, oli n'akyakyala n'alemerako, omanyanga bumanya nti oyo teyajja kuweereza, oyo yajja alina by'anoonya ng'omuntu. Kirabika tannabituukiriza ebimu tannabifuna, kyova olaba alemera mu woofiisi. Kati naawe we tuli n'abakulembeze baffe ab'omulembe guno. Naye kasita ekirungi tugenze tubategeera mpola mpola.